sikomera. I have death threats, live death threats. Kayongo nina live death threats. Nenzija wano. Mawulire gannaku hamuna NUP Waiswa Mufumbiro obulamu bwe buli mu matega kati nno n'agamba emyezi egiyise ekyaddala abasajja abeegezezaamu kubanga bamutta wabula nga ye abadde asaze okubanga asirika kati nno n'agamba bwe bananzita bajja kuba banzitidde mu ggwanga lyange era mwennyamivu musajja wattu n'ebyo ebigenda maaso nja kusabira wennyini vidiyo eno soko ogimpere kigali Waiswa Mufumbiro obulamu bwe agamba buli mu matiga agatabangawo bukyanga azaalibwa kati nno ne muganda we basajja bampuuga bamulumba wuno kabyogerere mukwano gwange Waiswa Lamanzani nayogera naye ku matandi mu kkubo twogera ku mpuuga okusindika abayaayi okukuba kato aŋŋamba ebyamateeka byagoberera in the next hour he was dead. Naye nzija wano ate ntambuza nga bwe nina otambuza sikyusaamu because I am in my country. If I'm going to be murdered in my country, so be it. Eyo Katonda alila leero ali tumuzisika mu mmotoka ya mukubye wali busika. Olunaku olwo lwakyanga olulala wabula mu kkubo bwe yali agenda yasimatuka abasajja yali ne mukwano gwe oyo ye awetogeera Kawogo na Muzigo agamba nti baali boogera ku Mathias Mpuuga okusindika abajjukira Waiswa Mufumbiro ayinayo muganda we ayitibwa Kato era nga ono bafaanaganira ddala wamma ate tosobola kubanga obaawula kati nno ngenda kuwa ewaddako byo byannaku wabula nga bwino omupya ku ttaka ly'e Kavule ekuli ekitebe kya NUP avuddeyo kati nno yeewunyisaamu wabula nga ngenda kubanga naye mukuwa maaso kati aba Spurs Tours and Travel bwekkabe mbanzijawo nkwe Waiswa Mufumbiro agambye nti temugenda kuntiisatiisa temugenda kunkangatiisa aba Spurs Tours and Travel bagamba basobola okutwala e Canada ku bbeeyi nsamusaba nno bagamba nti balese ekipya basobola okutwala ku bitundu oba ku kitundu n'osobola okubanga osasula okomyewo wano okwabo we Sheikh Ashraf musomi wa dduwa kanzije nkukulire byasingira ddala okukola Waiswa Mufumbiro agambye temujja kuntiisatiisa temujja kuntiisa kanga. So you can no longer threaten people with kufa. Ekyokubiri bw'ofa teri omulambo gwa Nemax. Enti ogwo baagutulugunyiza gwina 10. Nti oba guli gwafudde gwe basobe guti kati baguwadde ensambu. Teri mulambo gwa Nemax. So ebyokututiisatiisa n'agambye nti twambala obuvumu. Kayongo siku ate gwe tebakutiisatiisangako. Singa gwe ahostinga nze tebakuyitangako ne babikugamba gwe Kayongo tewajja wano ng'obologo. Tewayita wano ng'oli bologo. Kyate bangambyeko yo kyagendayo palamenti oba bakuwale bwino eyewuunyisa ku kitebe kya NUP ekiri e Kavule wuuno agenda kukozesa kati nno akawumbi kamu mu obukadde 2 bye byaggwawo okulaba nga byonna byatambulira ddala kati nno okusinziira ku bwino ogwenkuleddede omukulu olw'omushana agamba nti bino byonna byali byakufera nakudiisa gavumenti kati nno kanzije mukuwe ebigambo bye ogenda kumbuulira ebigambo bye byayogera bya ddala oba ono naye munyampi ng'abasinga we mumuyita ku internet. Sheikh Ashraf ye musomi wa dduwa akugamba nti ajja kusomera eddwa ku bizibu byonna byolina ebyo byagala okubanga bikyuka omukulu oyo asoma dduwa nkiddamu ajja kusomera eddwa byonna ebizibu byolina bisobola okubanga kutegera bya mirimu bya bulamu bwa bulijjo bya bufumbo bya bulwadde ajja kusobola okukolako ate embeera ebenga ekyuka. Charles Omushana alabika ayina omukago gwe yatta ogwenzikiza eri aba NUP. They bought land. Ndabyewo documents za 2 types. Document esooka ya egula ettaka 1.5 billion. So singa ebadde forensic audit nze nali agadde egende ng'eri forensic audit in that direction. Sifaayo ne webeera forensic audit ng'egende eyo wamawo gye babadde bagamba nti babadde basosola money lenders. Is this money lender registered? Interest rate etya kakati bano gye bagula ettaka lino esente za gavumenti did they do bagobera amateeka ga PPDA the procurement laws basabayo proposals abantu ne babaleetera amataka then ne balaba ne bagulawo bids ne balaba which one is nga byolaba nti kintu kiri transparent. But wano gw'olonza agenda okutunda ettaka
kabe kasinge 1 point something billion zebawako as down payment mbikuwa dawo kusimuyo nga bazuwa cash where you go and you withdraw cash nozuwa now kakati bwolaba oyo musajja nasaga Joseph Lwanga gwenda byo mu biwandiiko genda olabe ekyapa yakifuna ddi 2022 yes 2022 okukijja mwoli kigende mu mannya ge then akibatunde olawo deal bamukozesa ne bagamba katwalwa obusente go and get some land somewhere aba transferring it to take mu mannya go because kugwe sobola okukolera ko deal. I'm talking about block 28 plot number 516. Now webatuuka kuwa stamp duty because awate webizibu webigira because stamp duty oba ogendera ku value entuufu ey'ettaka. Now value entuufu ey'ettaka bw'oba ogenda kukozesa ssente za gavumenti wandibadde okozesa government valuer. If you are going to procure a property ng'ensimbi z'okozesa za gavumenti then you should be able to use a government valuer. Kakati government valuer ettaka liteeka at half million 750 libaguze noono abigize because auditor general bino tabikwata ono Nansaga Joseph Lwanga areba ogoberera best man wakulira ekibiina the chairman of the group ono ye best man we nkyanoonyereza omukyala Sarah who received the money huge billions of money. Kakati the two plots the adjacent plot eya $889 still is the same Nansaga Joseph Lwanga and but the stamp duty teri ku $889 no eri ku $1,014,000. So which one is the correct value? $1,014,000 $889. Therefore groups ezandibadde zirwanyisa NRA mu bulyake mu bubbi ate zezire mu bubbi. That's why you see you get what the unse atera kuchogerako neighbor oyo mugato gwabata that chawaita men is rare not women is rare. Gwe wakafuna sente kibiina bakubye obululu bogamba bakulemeseza genda mu State House the first amount of money ezofuna no angenda kugula ttaka. So really ye pressing need jobo ina ye priority jobo ina oyina abali malwaliro oyina abali makomera oyina ki torabana close on recruitment of polling agents katwamaze okuzirangirira the polling station zebayina torabana close on training them torabana close mukugulawo branches egwanga yono oli covering osobola okufuna candidates nga buli constituency tekayo candidate tonaba kukiroza but kyolowooza naye nga wafuna n'ekyo nga toyina na ttaka you didn't have your own land nga group but nolaba nga oli kigendererwa ekyokugula ettaka abadde ayagala kunyaga ayagala kubba. You don't even transfer money through the bank. Mga nojjayo $889,000 almost $1 billion cash oba bagireetera minibus oba bagireetera mu bus oba bagireetera ku tractor. You get so that kikwanguyira okukuba enjawulo. So that's why I would now do forensic audit. That's why I would do CID, criminal investigation operations. Noli ayalitunda Lwanga olabe Lwanga yasasula mmeka endagaano egamba ki ogitekene ku forensic is it as orders then obakwate because you can't osobola kubanga appointinga park chairperson wa park when you yourself we are very dirty. So chobola ba NRA eri comfortable nnyo na bano. Why? Because ensimbi zebawa tebazikozesa kwetegeka kugirwanyisa emanyi bagenda kuzidya n'olwekyo ejja kubongera na ndala. Ngenda kuma lw'omushana byontuttemu
Charles Romushana Rome.